Olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa kusatu mwaka 2024 mugamba mutya mwena abali naffe akadenga kano mukulikeeyo naddala abagenzeeko amasinza ag'enjawulo mwebali kubanga musinza Mukama Katonda era naabo abakyagenda Yesu okusinziira ku ddiini yo gy'osoma ku lunaku olwaleero nno naye nga bingi nnyo ebigenda mu maaso nga tugenderera okubanga tutuuka ku lunaku olw'amazuukira. Tulaba nti olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa kunyeenya amatabi oba nga mu lufuutifuuti kye ndumanyiko nti it is called the triumphant entry of Jesus Christ into Jerusalem. CRE wange wangamba bw'atyo nti luno olunaku Jesus we yayingirira Jerusalem nga atudde ku mbalaasi, awo nno abantu ne bamwaniriza mu mizira n'essanyu nga bwe banyeenya amatabi anti nti omulokozi nti wuuyo atuuse, era nga lyali ssanyu ly'amaanyi nnyo nga bamwaniriza. Abamu ne batuuka n'okgaala wansi gundi embalaasi ebenga etambulirako ly'essanyu lye baamulaga. Yes, it is called the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. So munange nnaku olwaleero bwe lutyo era bwe tutambudde tulaba nti eggwanga wano eno mu ggwanga Uganda abantu bajumbidde olunaku olwaleero era kusinziira ku machaches ag'enjawulo bonna olomose omulamwa gubadde gwe gumu. Ababuulizi bw'enjiri bwe batuuse okuba nga bawulira basabye abantu nti beeyongere nga bwe tuli mu kisiibo, beeyongere n'omutima omugabi era n'okukola bukyalite oba osobola gabirira oyo atalina anti ate n'okubanga oba okola ne charities ez'enjawulo nti naddala nga tugenderera okuba nga tutuuka ku lunaku olw'amazuukira. Nti ekyo kiba ky'amaanyi nnyo nti eno ye Holy Week gye tugenda eno kutubanga tutandika oba gye twatandiseeko already. Jjukira amazuukira ga next week ku Sunday 31st gagenda okuba amazuukira oba Easter egenda okubeera Easter Sunday, olunaku Jesus Christ lyazuukira from the dead. Good Friday luba lunaku lwe baamuttira n'amala ennaku 3 n'azuukira era n'agenda mu ggulu. So bwe tuti eno wiiki gye tulimu katikati gye twayingidde okutandika n'olunaku lwaleero enkya paka wiiki yonna paka ku Sunday ejja kuba Easter. So gwe mulamu gubaddeko olunaku olwaleero abagundi ab'enjawulo bonna ababuulizi b'enjiri bonna olunaku olwaleero mu makanisa ag'enjawulo mu makereziya ag'enjawulo babadde babuulira kintu kimu, abantu okwetanira okubanga bakola charity okugabirira abo batalina kanti kinterpretinze bwe ntyo. Yes, okutoola akatono koyina n'oba nga okasharinga ne munno oba okugabirira abo abataliiko mwasirizi nti kiba kirungi nnyo naddala mu wiiki eno gye tugenda okubanga oba eno gye tutandiseeko gye bayise Holy Week nti bingi nnyo ebibaamu naddala nga tugendera okuba nga tutuuka ku ntandikwa y'ekisiibo kino ekibaddeko. So naye nga kinsobola okugamba nti services zitambudde bulungi wonna. Olunaku olwaleero lubaddemu lulungiko nti bitundu ebimu akakuba kakedde ne katonyatonyamuko nga bwe tubadde tukisuubira. Weewaawo abamu tebasobodde kubanga ba-experiencinga kakakuba naye tusuubira nti wiiki weenagwerako at least mwene Holy Week ne weenaaba Easter ku Easter Sunday tu-expectingamu nti olunaku olwo lujja kubanga akakuba katonyako kubanga kyo tuba tuki-expectinga eva nti Katonda alina okuba nga blessinga abantu be n'akakuba yadde
niwe kaba kati ni bwe kati naye nga ebitundu ebimu mu Kampala akakewa kakedde ni katonnya muko abantu ne bafunako ku buweerero era bagenze mu makyaki abamu nga bambadde jampa bambadde ki olwakakuba kabaddewo yadde nga ebitundu ebirala munanga omusana gukyali mungi nnyo nnyini ddala naye nga service etambudde bulungi. Of course definitely ekintu ekirala kyebabadde basimbyeko essira ebigenda mu maaso corruption nti ye yafuuka luyimba nti corruption yafuuka luyimba nti abantu tebaswala nti even mu hole month eno mwe tuli nti era abantu beeyongedde okuba nga ate bakolwa ebikolwa ebyennyamiza oba ebikolwa ebitali bituufu nti naye ate omuntu era tosobola kimuggyamu woba nga yakyataddemu naye yo ensonga ya corruption yo baludde nga bagipreachingako eva naye lwakuba nti olusinga tukoma kubiwulira mu church ate munanga olutuva eyo abantu tebaddamu ne bakola omulimu gwabwe bo gwe basuubira nti gwe mulungi. So ebyo munanga ebigenda mu maaso ewa bigenze mu maaso aneeno nnaku olwaleero olwa Sunday naye nga bo services zikyaliyo nnyingi nnyo okusinziirira ku kyakiyo oba okusinziirira ku ddiini yo gy'osoma zikyaliyo nga womanyi waneeno mu ggwanga Uganda tubeera n'eddiini nnyingi tubeera n'abantu bangi era nga kyetumanyi nti abamu waliwo abatandika ssaawa 8 waliwo abatandika ssaawa meka naye nga ekikulu nti abo abawulizi b'enjiri bagezezaako okuba nga deliveringa message oba bawaayo obubaka bwe tusuubira nti oba oliawo bannabyabufuzi bandibadde babitunulamu ne bamanya nti ebintu ebibakola oba oliawo bimenye ate byongera okuba nga bikosa omuntu wa wansi eyakeera ku makya bambye n'akeera n'agamba nti ndunde omuntu ono omusindikeyo agende abe nga ndipresentinga oba nga njogererayo ebizibu byaffe bituluma nti naye ate bwe batuuka eyo bambi batuuka ne beerabira ne badda kwerowoozaako ne bibeera for God and my stomach oba for God and my family nti ate munange ekituufu ekyo buli omu kyakolerera nti naye waliwo we batuuka ne bakisussa ate nga omusimbi mbwe gwandibadde oluusi guyambako mu malwaliro oba ne gayambako ebintu ebimu oba ebirala byandibadde biyamba abantu ba bulijjo nti ate n'osanga ng'omuntu omusimba gweddiza agukozeemu ebyo byasuubira nti bye bituufu kye bagamba nti ekyo kintu kyongedde nnyo kubanga kikosa omunnayuganda naddala omuntu wa wansi ataliko ayamba nti munnange nga yeerwanako oba oliawo kubanga asiitula obulamu naye nga embeera enyiga weebityo munnange we bitambudde era ffe tukyeyongera okuba nga tukutuusaako amawulire gwekola ekintu kimu omukwano gwange oba nkujjukizaamu nti tuli ku NCK TV nga wano wokka gwoba nga tuna subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga ringing that notification bell sharinga likinga sako n'okuba nga oleka komenti ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakolera nja kubanga nga kutuusako wona woli wonna wosinzidde naye nga essaawa yakakati muganda wange byebyo ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda yes bingi naye gwe sigala naffe tovaako tukyakomawo era nga tukyalina bingi nnyo by'okutuusaako.